mu kaseera kano twetegekera okulaba ku mipiira egiwerako. Tugenda kulaba Bufalansa ng'ezannya eggwanga erya Senegal. Omupiira gugenda kubeera gwa ssaawa 4 ez'ekiro olunaku olwaleero. Mu abasoma ebyoluzungu mugamba mbu ogwa Norway ne Iraq gujja kubeerawo enkya, kubanga mu ebyoluzungu mugamba nti okutandika n'essaawa 6 ogw'ekiro leero mbu olwo lujja kuba olwokusatu lwayingidde dda. Awo kiba kitegeeza nti ku ssaawa 7 ogw'ekiro ekyaleero mugenda kulaba Iraq ng'ezannya Norway. Ffe mu Luganda tugamba nti luba lukyali lwakubiri, naye mu matumbi g'ekiro obwo obudde tubuyita matumbi, naye mu ab'oluzungu muluyita lwakusatu nti lujja kuba lwayingiddewo dda. Nammwe abayagala okulaba ku Argentina ng'ezannya Algeria olina okuba ng'otunula paka ku ssaawa 10 nga bukya olwaleero. Kati awo waliyo n'ogwa Austria ng'ezannya Jordan, ogwo gujja kubeerawo nga bukeeredde ddala ku lwokusatu ku ssaawa 1. Kati ate olw'ekiro enkya Croatia ezanye Bungereza. Olwo ate mulindirire Ghana lweneezanya Panama ku lunaku olwokusatu nga bukya ku lwokuna. Kakati yembeera eyo egenda okubeeramu FIFA World Cup. Naye banne emipiira gino nga bw'ogiwulidde gya kiro, mipiira gya kiro, tugenda mu bibanda ne tulaba. Oyinza okuviirayo ddala nga mu butuufu obudde nga ttumbi ddala. Embeera ey'ebyokwerinda si nnungi nnyo, ey'eggwanga okutwaliza awamu eyinza okuba nga nnungi, naye eya muntu ku muntu ssekinnoomu. Mulimu okunyakula obusimu, mulimu abakuba abantu bupeeva, mulimu abakola ki. Njagala okuzigirira app bagiyita Right Now. App eno mweri mu ssimu yo, kisinziira ku kika kya ssimu ky'okwata. Oba oyina App Store oba Play Store, gendayo odownloading app eno eya Right Now. Eno ejja kutuusa ku bidduka ebya buli ngeri, okuviira ddala ku boda oba oyagala SUV ebeekunona ekutwale w'oyagala ogenda obudde bwonna mu lunaku 24/7. Buli kika kya mmotoka, nammwe oba obadde opangisa osenguka oyagala genda kupangisa walala, oba wazimbye oyagala kuyingira nnyumba yo, oyagala emmotoka ekusengula, ebika by'emmotoka byonna mmwe abalina tours ez'enjawulo, ab'amasomero, ab'ebika eby'enjawulo, amakampuni, mwagala gendako kukutuwa, mwagala minibus, gw'obabulira bubuulizi bungi bw'abantu, minibus zonna bazirina. N'olwekyo app eyo ya Right Now gidownloading, ne bw'oba tolina ky'ogyetaaza kati gwebeera nayo mu ssimu yeebeereko. Lw'onootuuka okubanga weetaaga entambula y'ekika kyonna, obudde bwonna, olunaku lwonna, omukolo gwonna, ojja kuba otunulako obutunuzi ng'obuukinga nga bakuweereza kidduka n'abadrivers abatuufu ng'ogya ekintu. App eyo bagiyita Right Now. Wandibadde ogyekwata n'ogidownloadinga ng'obudde bukyali. Kaakati njagala tusookeko mu mipiira gyaffe egy'amasaza, kubanga nagyo gigenda kubeerayo wiikendi eno, Saturday ne Sunday. Bannabuddu mugenda kuzannya bulungi. Buddu ekyayina amaddu agaagala okuzza obujja obuwanguzi bwabwe. Ennyonta tebaluma nnyo kubanga basemba okuwangula ekikopo kino 2024, balina ebikopo 3 okuva ku kiri ekya 2016 n'ekya 2021 balinawo ekya 2024. Naye nga bw'obamanyi bo bannabuddu ennyonta tekkakkana, bo baagala okuwangula buli season. N'olwekyo balina okuzannya ne Buluuli ku wiikendi eno. Season ewedde tebaaba mu bibinja, ekyo nno kyabadududa, naye kirabika baazudde obunafu we bwava, kubanga maneja waabwe ate n'oyo kojjange Wanyonyi Stephen Ziwa bwe yakwataganye ne bakulembeze banne ne basalawo okuzza Coach Eric Kisuze owa season ewedde, yagenda okubakwatamu ne Bishop Stephen Jumba ye patron mu kaseera kano, era nga tiimu egenda kutandika okusamba ne weekend eno ne Buluuli balina Coach Gavin Brian Serumaga, kubanga ate coach waabwe gundi Noah Mugerwa omulimu yagusuddewo n'aweeta. Buluuli nabo ekikopo baakiwangulako, baawangula 2011. Oba bagenda kuleeta ki katubalinde, bagenda kusamba weekend eno. Ffe bannabusiro tugenda kuzannya Gomba, ba record champions. Coach nno abali ku touchline bagenda kunyuma kubanga bonna obumanyirivu babuyina. Coach Dunga yali ku Busiro, yatukwatamu kaawo 2021, kintu n'akivaamu n'agenda akolerako awalala. Kaakati touchline egenda kunyuma ng'eya Gomba eriko Felix Sekabuuza addayo mulundi gwakuna
mu myaka egy'enjawulo. Yasooka kubeera assistant mu 2014 era nga Gomba yeewangula, kati addayo mulundi gwakuna, naye agenda kuddayo nga sereebu kubanga yabadde yakamala okutendeka buweekula sizoni ewedde n'agiyambako okuwangula ekikopo kyabwe ekyasoose mu byafaayo. Olwekyo Touchline awo egenda okuwoomera, experience bombi bagirina, katulabeyo match bweneggwa. Butambala mugenda kuzannya Mawogora etendekebwa Andrew Mugagga oba Butambala Isa batayambadde Kimbugwe yagitende Isa batayambadde Kimbugwe tabalimbalimba aba Butambala mbu nagenda basomesa eddiba muyina ennaku yammwe ekikopo kino temukiwangulangako. Batayambadde Kimbugwe akapiira kaayina naye tekamumala ng'omuntu, kati ate afisaawo atya kaasomesa. Ekyo abo nabo bagenda okwambalagana weekend. Kati Bugerere mugenda kuzannya kooki. Bugerere sizoni ewedde bano baliraanwa bamwe Bannakyaggwe baabalemesezza okutwala ekyokusatu, naye waakiri mwatuuse ku semi-final. Mugenda kuleeta ki sizoni eno? Mukulu Michael Skills Lukyamuzi yabakuttemu nga kooki. Bwe mwalwanidde ekifo ekyokusatu sizoni ewedde, Kyaggwe yabakubye goolo emu ku bwereere. Kaakati olugendo lwammwe luulwo musookera waka nga mukyaza abakooki abaawangula ku mpaka zino mu 2006. Obuvunaanyizibwa baabukwasizza kooki Fred Kasekende. Oba yanazza obujja obuwanguzi bwammwe kuba kaakati emyaka giweredde ddala 10 nga temumanyi buwoomi bwa kikopo. Busujju ono gundi kooki Kato Hussein gwe mwajja e Buvuma mu 2024 ye kooki wammwe. Kaakati ate mugenda kuzannya Buvuma oba Buvuma kooki Isima Ndawula anaaleeta omupiira ogusonga mu bannabusujju nti nno lwaki mwatutwalako kooki waffe Kato Hussein. Kaakati awo nammwe tubalinze, nammwe muli ba weekend. Mawokota baawangulako ku kikopo kino 2007 ne 2013 be bagenda okukyaza Kyaggwe. Kyaggwe eno gye mbagambye eyatutte ekifo ekyokusatu sizoni ewedde. Bakomezzaawo Richard Malinga nnono abadde abavaako nga bwadda kuba gwe n'addayo mulundi gwakutaano Mawokota awo. Naye ate Malinga okufaananako bwe twogedde ku Sekabuuza, Malinga ye defending champion kaakati ow'ekikopo eky'amasomero aga secondary. Yatendese Amus, somero lino erya Amus erya Honorable Gondi Patrick Siagi baawangudde ekikopo ky'amasomero mulundi ogusooka, naye nga niwe baayise wabadde wazibu kubanga eno musemi baamaze kuwanduukululamu St Mary's Kitende. Ne bagenda bawangula ekikopo ekyo mulundi gwabwe gwasoose mu byafaayo. Kati Richard Malinga yagenda okutendeka Mawokota era oba omusuubidde abazannyi ba Amos okuleeta abawerako okusambira mu ttiimu eno ey'Amawokota. Kati abalabe engeri gye bagenda okukolamu ebintu byabwe ne Kyaggwe baafunye Coach Ronald Sali naye omu ku abo abalabika obulungi ennyo mu kutendeka abaana abato naddala ab'amasomero. Yagenda okudda mu kifo kya Simon Peter Mugerwa eyatutte Kyaggwe paka mu kifo ekyokusatu sizoni eyo ewedde ey'emipiira gy'amasaza. Kati Sese mugenda kuzannya ne Bulemeezi. Sese erina Idirisa Walusimbi ye kooki waabwe, bakyaza Bulemeezi etendekebwa Leo Sekamatte yabadde assistant ku Kyaggwe eno yakoze ebyamaanyi neetuuka mu kyokusatu kubanga Kyaggwe era okufaananako ne Sese be bamu ku abo batawangulanga ku mpaka zino, naye okutuuka mu kifo ekyokusatu kiba kikulengeza sigino. Kati bw'abanga assistant wa Kyaggwe eyatuuse awo Leo Sekamatte nga gwe baakwasizza emirimu gya Bulemeezi, tulinze kulaba bulabi engeri gy'agenda ogikolamu. Naye Bulemeezi nabo balina ebikopo byabwe bisatu okufaananako Buddu. Baasemba kuwangula juzi 2023 naye baawangulako ne 2010 baawangulako ne 2012 awo. Kati Mawogora mugenda kuzannya Butambala. Butambala mbadde njogedde gundi fixture yaayo. Butambala etendekebwa Eddie Senkaali yaaliyo bagenda kuzannya Mawogora. Butambala muzannya Mawogora ku Sande. Gundi Andrew Mugagga yatendeka Mawogora, Butambala etendekebwa Eddie Senkaali. Singo mugenda kuzannya Kabula. Singo
ono abadde assistant gundi mukulu emikisa kye gwe bawadde obutendesi kabula mukulu Michael Bukenya yagenda obbakwatamu nga head coach tulinze kulaba bulabi ngeri gye munagiramu kabula empaka zino tezikwatanga musingo mwasimba kuwangula 2019 kikopo kyamwe kyasooka mwangula 2015 ndowooza namwe mwandiyagadde okuzza obujja obuwanguzi bwammwe. Abaguddewo match day 1 be ba defending champion ababuweekula bwe bagudde amaliri ne Kyaddondo nga bakabibwako Felix Sekabuuze yagenze Gomba baddidde Ibrahim Chobe abadde amyuka Felix Sekabuuza ne bamupromotinga okubeera head coach naye buweekula eno ebadde etera nnyo okuyiikiriza Kyaddondo eyo kubanga nagenze okutunulamuko mu bibalo nga waliwo omwami amanyi Bishop Jumba nti ye Severusi si Stevens ye Severusi kale webale nnyo mukulu lubaliita mwesigwa olwa collection eyo kati wembadde wabadde wabuweekula na Kyaddondo omupiira ogwo gwaweerezeddwa ne ku CBS 1 gwawedde 0-0 naye buweekula ebadde tekkiriza kuyiikiriza kwa Kyaddondo era bayingidde emipiira 6 egiddiringana nga Kyaddondo tekuba buweekula. Naye omutendesi Kyobe ayinako abazannyi be abataasambye ababadde n'emirimu gya Regional League bazannyi 4 bali mu ttiimu ya Boma abazannyi abalala 2 bali mu ttiimu ya Buwambo emirimu egyo nagyo gyabaddeyo mu weekend yemu kale ndowooza nti bwe banaaba balindiridde match day 2 abazannyi abo bajja kubeerawo babeere nga tebalina kye beekwasa abaabuweekula. Kyaddondo balina Bright Nyanzi taddeewo agenda kuyambibwako Dennis Kiyimba ate yabadde coach waffe owa Busiro kakati twagala okulaba ate Nyanzi ono yabadde mu myuka wa Simon Peter Mugerwa yomu ku abo ababadde abamyuka kati squad yaabwe ya Kyaddondo akabugumu gye kali top scorer waabwe wa season eri ewedde Abbas Muluya tebaamu batutteko balinamu basiniya kati nga Mumbere Abdurazak wadde baamuguze kumujja Gomba naye yaliko ewaffe mu Busiro ne gundi gyali Kalibwami Hamuza media yao ewaffe mu Busiro yetimbanga shot number 14 muvubuka mupakas muvubuka mukozi muvubuka manyi business bayina Kenneth Sebadduka ng'omu ku basambi be baguze okubajja mu Bulemeezi nawuliddeko nti nno Kalule Trevor oyo baamuguze mu Buvuma naye nga n'ezimu ku nnyingo ezabadde mu ndagaano ayina kubeera captain abantu baagala obwami ye ekikomo kyayita nakyo kale kwegamba gyali eyo ne goalkeeper waabwe bwabe Ashraf naye bamuyinaawo abavubuka nga Otim Calvin bebamu kwabo abanywezanywezaamu awo ekyebuuzibwa Kyaddondo egenda kusemvula paka wa era ndowooza n'amasaza gonna bwe tubuuza amasaza gonna 18 kizibu okuvaayo n'ogamba nti oli anaawangula okujjako ng'olina obujulizi obusukka ku ebwo bwennino manyize ndi mutiitiizi sikola predictions mu muzannyo gwa mupiira ne weebanga essaza lya Busiro ligenda kuzannya Germany nze sisobola kuwa prediction naye nsobola okuzigirira anaakuwa prediction ekyo nkisobola ekyo nkisobola kaakati nga tugenda okulaba omupiira gwa Bufalansa ne Senegal tuba tulina okwenyumiriza mu mpaka ezakazanyibwako naddala amawanga gaffe aga Africa ogumu ku mupiira ogwatunuza abantu ebikalu gwegwo Cape Verde gwe yagudde amaliri n'eggwanga erya Spain. Eggwanga lino erya Spain liriko ebintu bingi nnyo ebyokubaganyako ebirowoozo. Ekisooka omupiira guno oguggulawo gutera okubeera omuzibu ennyo naddala eri ttiimu zino ennene kubanga amawanga gano amatono kuba kati nawe bw'otunula fixture osobola okulaba nti gundi munene gundi asobola okuwangula naye gundi ye munene kati olw'okuba nti nno fixture zino zifuluma emyezi egisukka mu 2 n'oba ng'okimanyi bulungi nnyo nti nno ogenda kuzannya ttiimu gundi kati ttiimu zino entono zino kizibu okweteekateeka okumala kyova olabanga ne Saudi Arabia
mu 2022 sibu yesitukira mu Argentina nejigalamiza 2-1 naye tournament egenda okugwa nga ate Argentina yewangula nga Saudi Arabia baddayo dda mu maka gaabwe n'abasomesa baddayo dda okukola emirimu gyabwe n'abalunda obumyu nga babunoonyeza muddo. So emachi zino ezigulawo tiimu zino zeetegeka nnyo bw'otunuulira playing structure ne playing plan eya Cape Verde nga bazanya Spain abasajja baakubya akapiira mu butuufu nga keekabajyamu ng'eggwanga ettono nga abanafu kuba ekituufu kiri nti Spain yesinga amaanyi. Kati bw'otunuulira amawanga gaffe aga Africa mu World Cup eno oba ne mu World Cup endala zonna gye mukoma okutwala ebbanga ddene mu match nga temunnaba kuteebwamu ate pressure ekyuka negenda eri Giant kati nga atandika okwebuuza ebibuuzo ate gyokoma okwebuuza ebibuuzo gyokoma okufuna confusion mu ngeri ey'okubonerezaamu oyo gw'osuubira nti olina okubonereza omubonereze nga bwe twalabye ku ggwanga lino erya Curaçao. Waliwo omupiira baabakubye goolo 7 naye waliwo omupiira lwe gwatuuse nga guli goolo 1-1 kati nga olaba buli kiseera nga Germany gyekoma obutateeba goolo. Of course musigala mwe mulina omupiira mumusigalani mugugabane mukola ki kubanga mwe banene naye kijja kuba kisigala nga kikuteeka ku pressure ey'enjawulo nga goolo tezijja. Kati pressure eyo bw'erinnya ate nooke ne kwegamba nebaako engeri gy'etakulatakula ekirungo kyo ekyokubeera creative awo obulabe we bujjira awo omanya nti nno anything can happen bwe bulabe oba okuzannya ttiimu ezo ennafu. Jjukira zo ttiimu ennafu zibadde ne fixture okumala emyezi ng'ebiri nga barihasinga patterns baba era okukuba ani ayinza okutukuba batunuulira ne ttiimu yo n'okusinga gwe nannyiniyo mugenda okutuuka okuyita squad ey'abazannyi 35 kooki w'abali asooka n'ogitunulako n'agiwa abazannyi kati musooke mulabe singa bayita gundi mulina mwetegekera bwe muti. Era Germany olw'okuba nti nno yabadde n'abazannyi bangi ab'enjawulo mu maaso awo Kai Havertz wano mu maaso nga mu mugongo gwe mulimu Jamal Musiala ku side eya ddyo ng'eriyo Fran Wirtz ku side eya kkono ng'eriyo Leroy Sane abo bamala okukuba anytime any day naye ate mu mugongo gwabwe we waavudde ate Felix Nimencha kitegeeza nti Curaçao yo yabadde bano abana yabadde banogedde eddagala nga zonna playing patterns movements zaabwe obutetenkanya bwabwe bonna nga babusalidde amagezi. Goolo yaabwe yasoose yavudde eno mabega muddabo pivot omuzannyi oyo gundi erinnya lye simanyo Felix Nimencha so azanyira na mu Borussia Dortmund nga ne profile ye sina nzito kwegeza mu ya Leroy Sane, Fran Wirtz, Jamal Musiala oba Kai Havertz. Era twagenze okulaba nga n'ebiseera ebimu Alexander Pavlovich nga yagezaako okujja n'ateekawo embeera bano abana yadde balungi batya babadde babanogedde eddagala. So kaakati akaakattu Spain ke yeesanzeemu kubanga ate yo yabadde terina nnyo byakwebuuza kuva mugongo gwayo wabula nga balina abazannyi abalungi abalina talanta ezimasamasa almost mu area yonna mu buli kifo kyonna kyonna nga balinamu nga ne Rodri yennyini asobola okuvaako eno mu mugongo najja n'abakola kubanga ttiimu erina Dani Olmo ng'erina Oyarzabal ng'erina Nico Williams ng'erina Lamine Yamal wadde Lamine Yamal yazeemuko kikeerezi ng'erina Ferran Torres ng'erina Gavi erina Pedri erina Fabian Ruiz abazannyi abo bonna mu butuufu ng'olaba buli omu alina obusobozi. Kaakati Spain ekintu ekyagaanyi ekisooka omutendesi waabwe yakyusaamukko omukulu ono bamuyita Dora Fuente yakyusaamukko mu nsamba nti Spain eno erinamuko ka directness oli tikitaka bamukendeezaamuko amasavu bwe bafuna omupiira bajja buterevu ku ggoolo yo naye ate ndowooza ekyabuzeemu kyekirungo Pep Guardiola kye yayogerako
bwe yajja ebungereza abangereza baali bamumanyidde mu tikitaka oli gwe baakubanga mu Barcelona n'agamba nti nedda kati oyo tikitaka yali wa showbiz yali wakweraga ye n'amukolamu adjustment n'amukyusa era munnamawulire yamugamba nti we don't pass to move the ball, we pass to move bodies. Waliwo enjawulo bwe muba mugaba omupiira ne gutambula kyekyo Spain kyabaddeko omupiira gwabadde gutambula you could see the movement of the ball. Naye Pep Guardiola agenda okulaba ng'ekyo abantu bakimanyidde n'asalawo nti mu kupaasinga kuno olina okubanga gw'alina omupiira oli press resistant nga bwe bajja okuteeka ku bunkenke tokikankaniramu osobola okukakkana n'onyweza naye gy'okoma okukakkana n'onyweza oba ky'olinda opponent yekomitinge ave mu zooni w'oyagala okuyita olyoka ogabe ekyo ne kikyusa entaputa ya tikitaka you pass to move bodies naye so si kupassinga to move the ball otherwise wo passinga to move the ball osigala ng'oli ordinary kati ne Cape Verde bwe yakoze Spain nebeera ng'egaba naye nga olaba Spain yerina omupiira naye nga abasambi b'olumba tobasikiriza kuva mu zooni mwolina kubakoseza okukakkana ng'omupiira guwedde 0-0 oba Cape Verde kino n'ekiddamu oba tekiddemu naye waakiri kyabadde successful nga bazanya Spain eyabadde ezanya an ordinary passing game. Waliwo ze bayita U-shaped passes. U-shaped pass ngera leeta U bwe yakula omupiira ogujja eno mu namba 2 ne gudda wano mu namba 5 ne gudda mu namba 3 eyo leeta U kale wandiyise nga layini emu kale eyo layini emu naye singa namba 3 wo abeera nga Marco Correa era tojja kumuweera mu namba 3 ye ajja kuba asoolobyemu ng'agenzenga mu namba 11 ne namba 2 wo ajja kuba agenzenga mu namba 7 kati olwo bano ba Aimé Laporte bajja kusigalayo nga babbaaka kitegeeza omupiira bwe guva mu namba 2 ne gudda wano center back ne gugenda mu namba 3 we yatambudde eyo leeta U kati eyo leeta U tebe bw'obanga bwotyo bw'opaasinga tojja kubeerako ngeri gy'okosaamu ttiimu ekuba baasi bo baba baagala pass eri penetrative kati bo baba bamaze dda okuzanya a compact game nga zone zonna ziri covered ne channels mwosuubira okuyisa penetrative pass nga nazo ziri covered oba Paul Put coach wa Cranes mweki yayizeemu ki kuba ttiimu entono bwetyo bweyina okusamba ekyo tukyagala na profile z'abazannyi bo nti nno banene nnyo bali bazanyira mu club zinene gw'okimanyi nti nno omusajja tojja kumukkirizamu penetrative pass buli kiseera abeera ng'oli awake alina mukoku kyenga nga Lamine Yamal agenda okufuna omupiira mulina gusiba mwembi kubanga omupiira guli gumu sigamba nti giri ebiri nti okyalinako guli guli gumu ojja kutunuulira ng'omupiira guno gukyali mu transit baguwadde Lamine Yamal agenda ogusiba mulwanira ogusiba gwate oyina ekyanga ofumitamu mufumite nga mudifeni nga throw in nze ndowooza obwo obupakasi tebwagala nnyo na talanta bwagala just game plan namutendesi kuba nti nno yakola squad selection erimu abazanyi abeeyisa bwe batyo nga bali willing era nga bakulagana okulaga nti bapakasi kakati eyo yensamba ya Cape Verde eyabatuusiriza okufuna akabonero ku ggwanga erya Spain era gwe alinga giant mu match eyo pressure gy'ofuna nti buli lw'osuwa chance nga ya Ferran Torres oli mu 6-yard box ewoggana nnyo okusinga owa Cape Verde agalamiddewo obugalamizi n'omukuba ekiraka waliwo abatera okugeraageranya ente ku nkoko enkoko ejja nesuula akaji kamu bwe kati nesooka ewogganira ekyalo kyonna oba mwali muwuliddeko ng'enkoko evudde okubiika nga maama bagamba n'obbagamba kirabika enkoko yange mugende mulabe weebiise kubanga ensi yonna egitegeeza nti ebiise naye ente ezaala ogwana ogunene bwe guti tenyegana kunyega so kati ne ttiimu entono bwetyo bwebeera ttiimu entono yo omupiira ne bwe gukuba empagi babeera ng'enti nga beesirikira naye gwe okulemwayo kachansi kamu kati ojja kudda oli weebuuza oyo omwana alemesa atya Lamine Yamal obutamuyitako
ekyo kikola amawulire nekiwogana ku social media nabiki ebyo. Kati ebbanga lyotwala nga toteeba omutono, omutono ye yeyongera ssuubi. Kati ate gwe omunene weyongera kuyenjebuka, naye osigala weeteebereza nti osobola. Naye ate omupiira teguzanyirwa lunaku lulamba, era eddakiika 9 bwe ziggwako oba ogenzi. Kati akakabonero oba Spain eneezuukuka buzuukusi oba bwete bweneekuba, kuba ne season eri ewedde 2022 baggulawo bakuba Costa Rica goolo 7 ate baddamu okuwangula match endala n'emu. Omuzannyo gw'omupiira naddala World Cup gulaba edduka. Kati nga tutunuulira ensonga ya Spain, naye njagadde Cape Verde ebeere nga yekiikirira Africa, kubanga twalabyeko ne Misiri ng'egwamaliri ne Bubirigi. Tiimu za mawanga gaffe aga Africa tegannaba kufuna buzito obwo buvuganya ku World Cup, okujjako Morocco yatulaga essuubi juzi netuuka ku semi-final ng'eyise ku Spain ne ku Portugal. Naye ate ne World Cup eno yatandise bulungi nga baggulawo bagwamaliri ne Brazil. Omupiira ogwabadde omuzito n'okusinga result, match wadde ogitunuulira nga kizibu ogamba nti esobola okuggwemu kwemu, kubanga Morocco yakoze ebintu bingi nnyo Brazil byetaakoze. N'olowooza nti no yabadde performance yaabwe yabadde ezitowa n'okusinga draw eyo. Yensonga lwaki mba njagala okutunuulira ttiimu zaffe zonna 10 eza Africa nga nzitunuulira mu kifaananyi ekyo kyokuba nti nno ffe bamu ku banafu, ate nga ndowooza South America yokka yebadde ekyavuddeyo ogezaako okukangaza n'okukakanya ku jjogo lya UEFA, kubanga amawanga gano aga UEFA galudde nga gasajjala ate era ge gakyasinze n'okuwangula ekikopo kino emirundi emingi. South America evuddeyoko era neewuunya Abafirika abasekerera Brazil ng'eremereddwa, kubanga Brazil yemu kwaga amawanga amatono ennyo agagezaako okufootola ku jjogo lya UEFA, kuba UEFA ekikopo kino yesinze kiwangula emirundi emingi, naye ate waliwo n'empaka ezimu nga n'oluzannyo olw'akamalirizo era amawanga ga UEFA nga ge gasajjalaatiddewo. Kati bw'owulira Argentina ng'ezze nebaako gwekubye memba wa UEFA oba Brazil nejja, kiba kiyamba kubanga ate feno zisemazinga endala ez'omupiira omuli Asia ne Africa ate tunnaba kwenyweza kimala kukendeeza ku kusajjalaata kwa UEFA. Kati Brazil bwekuba omupiira omubi omufirika n'oseka, kati gwoba oba weesiga ki era wagire UEFA era gye atutigomye ffe bannamupiira. Naye ensonga ya Spain njagala ogiggusa nga sinnabagenda mugundi mu Senegal omupiira gwegenda okuzannya olwaleero ku ssaawa 4 ne Bufalansa. Mukulu Mugisha Atanansi wa Bufalansa, naye Senegal ina Iliman Ndiaye ne Sadio Mane mujja kubawulira. Eno mu maaso mulabika bulungi, naye eno baaka eno osobola ogibuuza ku bibuuzo nga tebiddamu, naye awo tujja kutuukawo. Mbadde njagala kumala kuzingako ensonga eya Spain nga bwe mmenye ennyingo ziri ebbiri. Esooka kwe kuzannya omutono nga buli kiseera gwe gy'okoma obutateeba omutono ayongera kwekkiririzaamu, kati ate gwe ne kikuweereza panic. Ekyokubiri ye tikitaka, passing to move the ball instead of passing to move bodies. Then ennyingo ey'okusatu eno ejja kutambulira ku basambi okusinga ndowooza enkubaganya y'ebirowoozo ngisanze mu bawagizi ba Arsenal ku internet nga bagamba David Raya asooka atya abeera atya ku benchi, oli Unai Simon gwe yasinzizza omutindo omulungi najja n'amukwatako omupiira, ndowooza wano ne Honalo Sewungu naye wenja okumusangira ne Mugisha Atanansi naye era kuba Mugisha Atanansi engeri gy'akubaganyamu ebirowoozo by'omupiira endowooza ye njagala, alina arguments z'olaba nga ziri backed ne facts ne figures. Abawagizi ba Arsenal basinga nnyo kutambulira ku emotions zino zitera okuwabya, kyova owulira nti oli yasanze ba mukyala we ng'alina omusajja omulala najja n'akwata ejjambiya n'amutema omusajja n'afa. So etteeka likukwata otemudde omuntu, naye ate bwe bakutwala mu kaduukulu tutenogaye kakati omusajja nasse waakyo, ogenda okwesanga nga emotions zakubuzizza, wandibadde osobola okukola ekisingako awo wadde nga wabadde onyiize. So kati n'omuzannyo gw'omupiira bawagizi b'omupiira batono nnyo abatafugibwa emotions. Wekanga nga embeera gye bakubaganyizaamu ebirowoozo ng'ebeera omuyaga gwa emotions gutera okugitwala. Naye
reasoning eri behind Unai Simon ne David Raya yeno nti omupiira guno guzimbibwa nga bw'ozimba ennyumba olina okuba nga obadde ne plan. Kati plan y'omutendesi Dola Fuente ebadde egguka bulungi nga eyina Unai Simon. Jukira Unai Simon omusajja ono Dola Fuente aludde ng'atendeka ttiimu z'eggwanga ento eza Spain naye eri emabega eri ne mu kuwangula Euros eza juzi eza under 21 oba yali 221 Kepa Arrizabalaga yali akwata. Kati okukkirira kw'omutindo kwa Kepa Arrizabalaga kwakyusisa ensamba nga esobola ku accommodatinga omusambi eyeyisa goalkeeper eyeyisa nga gundi nga Unai Simon. Kati Unai Simon yabadde azimbibwako ensamba ya ttiimu ya Spain. Kati David Raya bw'abanga tiyakubako na ku under naye najja somehow n'abalagazaayo season emu, kiba kitegeeza nti baba balina ate okukyusa ensamba okusobola oku accommodatinga enneeyisa eya David Raya. Kati ate mu kifaananyi ekigazi omupiira gulina gye gwatuuka kaakati okuva mu World Cup ya 1994 IFAB ne FIFA bwe bafulumya etteeka erigamba nti bagolkeepers bwe babaddiza back pass tebakkirizibwa kukwata, era n'ekigambo back pass ne kiva mu mupiira kati bagiyita reference pass. Oli alifaalinga ku gwe munnaffe ogamba otya luli bwe bakulifaalingangako ng'oyoola buyoozi n'okwata kati tekikkirizibwa. Abatendesi abatetenkanya ne baagala okuinvolvinga goalkeeper mu interplay. Olwo jukira twali tulina n'enjogera mu mupiira egamba nti bazze abasambi 10 bokka mpozi ne goalkeeper, kwegamba goalkeeper nga tabaliwa mu basambi bano abalala. Kati ensamba eriwo goalkeeper alina okubeera involved, si kukuddiza n'okubayo naye kukwebuuzako gwe munnaffe ogamba otya bw'obanga kyogamba kyenga ng'ekinga enyuuka, bw'obanga ng'ogaba. Ekintu ekyo Unai Simon akisinga David Raya. Kati ekintu kino ekya mu njogere ya bulijjo omuntu yenna ajja kugamba nti buli ttiimu erina okubeera ne a ball playing goalkeeper. Ekintu ekyo kitera nnyo okufunzibwa mu ntaputa nga kitandikira na koma kukuddiza back pass omupiira n'ogukuba ne guddayo. Naye mu ntaputa eno empya a ball playing goalkeeper olina okwetabamu mu nzimba z'ennumba. Si kugamba nti ate naawe ogenda eri mu namba 11 okunja abantu naa. Bano balina okuba nga bakwesiga nti enneeyisaayo eringa kumpi eyaabwe nga baba bakuddiza omupiira. Katugambe nti Ashraf Hakimi bw'abaddiza Bunu, Yasin Bunu abeere ng'awulira mu mbeera y'emu nga bwe yandibadde apasingira Sabri, kubanga confidence eyo ngera mu kiseera bwe mubeera musambira mu kwebuuza. Nzije mbadde ndaga siraba bulungi gwe munnanga olaba otya. Kakati tubadde tulumbye tuyite eno naye gwe olaba otya waawasinga we twandibadde tuyita mu kana akaseera. Kati bw'otunula David Raya n'abalala abagolkeepers abamu okumuddiza back pass akola kiri obvious tyakasitangu wadde weewange eri level ekubaganya ebirowoozo nti kakati ntiye Maguire ali wano naye ate singa nsobola okuba chip n'egenda wali wa Odegaard awo mba nsazeeko ba midfielders babalinga basatu. Odegaard abasobola okugira bano ne tubasalako ne tusanga defense y'abali nga tendaba kwetereeza. Kati enkubaganya y'ebirowoozo eyo okugiyingiza mu bikolwa ogenda okulaba nga David Raya aliko mabegako ku Unai Simon. Bwe kijja ku dive nokola saves awo David Raya yasinga, naye kola dive ne saves ezo ne zi clean sheet kati kyafuuka kirungo bulungo. Olina okubaako ebirala by'okola okubumbirira ekirungo ekyo, nga bwe twalabanga Victor Valdez mu ttiimu ya Barcelona nga si omu kwa short stoppers abalungi. Ebiseera ebyo Spain ngeri bagondi ba Santiago Canizares ng'erina ba Iker Casillas nga obalaba nga naye ekintu kye bayita okubeera ball playing goalkeeper nga Victor Valdez akijjayo bulungi. Kati bw'omaliriza ebyo waliwo ne gap erekebwa ba central defenders mu mugongo gwabwe ne mu maaso ga goalkeeper oyo. Bw'olaba nga ba William Saliba ne Gabriel Magalhaes nga basambira ddala ku butiribiri ku lusegere lwa David Raya
kitegeeza nti ennumba za ttiimu nga Arsenal zijja kukendeeramu omuzinzi singa eri frontline eri ba Gyökeres ne ba midfielders abaddako awo ba Martin Odegaard ne ba defensive midfielders ba Zubimendi, singa musigalamu ebibangirizi mu mugongo gwabwe, kitegeeza nti waliwo embeera eyatwekisize gye baba baagala okuyamba ku David Raya. Goalkeeper wabanga yeegazaanya mu ball playing, kitegeeza nti awane ttiimu ebbeetu ogenda okuteeka opponent omupininga mu hafu yo okumuteeka mu kattu. Opponent okumuteeka mu kattu tekitandikira na koma nti kasita Gyökeres ali eri mu maaso ajja kubasala abamalewo oba ayina omubiri ajja kukwatirira. Nedda, bw'akwatirira Gyökeres, Odegaard alina okubanga gap eri mugongo gwa Gyökeres eri very very narrow, actually nga kumpi terinawo. Kati Odegaard bw'abanga gap agimazeewo mugongo gwa Gyökeres, namwe ba Zubimendi mulina okuziba space eri mugongo gwani gwa Odegaard. Kati olwo kitegeeza nti ne mugongo gwa Zubimendi basabi babalina kubeera immediately mugongo gwabwe. Awo kitegeeza mwenna kumpi muli mu hafu ya opponent n'okusatasa tayina wasambira kubanga space eri mugongo temweralikirira kipa wamwe. Ba Gerard Piqué bwe batyo bwe balinga ku Victor Valdez. Gerard Piqué twamulaba ng'ateba ne goal from open play, ng'ate afuna wali ne bamwongera n'afuna ne bamwongera kubanga ekimuli mugongo akyekakasa nti omupiira bwe gubeera awo ne bw'okuba back pass okuva ku center ne Valdez aba yasembedde dda nga yeetabyemu mu kusamba. Kati eyo embeera yeetambulira ku njawulo wakati wa si lwakuba nti nno enjawulo eri wakati wa mulungi ennyo n'omubi ennyo, nedda, playing pattern. Kati omutendesi agenda okutunuulira Raya ne Neisaya ga kati ate bwe tuleeta Raya kijja kwagala okuva haulinga playing pattern ebaddewo tuteekewo empya, naye obudde bumala